Zabbuli 45. Omutima gwange gujjudde mu ssera ekigambo ekirungi. Njogera ebigambo by'empandiise bya kabaka. Olulimi lwange ye kkalaamu ey'omuwandiisi omwangu. Ggwe osinga abaana b'abantu obulungi. Ekisa kifukiddwa ku mimwa gyo. Katonda kyeyava akuwa omukisa emirembe gyonna. Weesibe ekitala kyo mu kiwato kyo ggwe ow'amaanyi, kye kitiibwa kyo n'obukulu bwo. Ne mu bukulu bwo weebagale owangule olw'amazima n'obuwombeefu n'obutuukirivu. N'omukono gwo ogwa ddyo gulikuyigiriza eby'entiisa. Obusaale bwo bwa bwogi, amawanga gagwa wansi mu maaso go. Buli mu mutima gw'abalabe ba kabaka. Entebe yo, Ayi Katonda, ya lubeerera emirembe gyonna. Omuggo ogw'obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. Wayagala obutuukirivu, wakyawa obubi. Katonda wo kyavudde akuteekako amafuta ag'essanyu okusinga banno. Ebyambalo bye byonna biwunya kaloosa, mooli, ne akaloosi, ne kasiya. Mu mayumba ag'amasanga ennanga zikusanyusizza. Mu bakyala bo mulimu abambejja. Ku mukono gwo ogwa ddyo kaddulubaala ayimirira ng'ayambadde zaabu ya Ofiri. Wulira, omuwala, olowooze, otege okutu kwo, era weerabira ekika kyammwe n'ennyumba ya kitaawo. Bw'atyo kabaka anaayagalanga obulungi bwo, kubanga ye mukama wo era omusinze. N'omuwala wa Ttuulo alijja n'ekirabo, era n'abagagga ab'omu bantu balikwegayirira ekisa kyo. Omuwala wa kabaka munda mu lubiri wa kitiibwa kyereere, olugoye lwe lukoleddwamu ne zaabu. Anaaleetebwa eri kabaka ng'ayambadde eby'amabala. Bawala banne abamugoberera banaaleetebwa gy'oli. Banaaleetebwa n'okusanyuka n'okujaguza. Banaayingira mu nnyumba ya kabaka. Awali bakitaawo wanaabeeranga abaana bo, b'olifuula abalangira mu nsi zonna. Najjukizanga erinnya lye emirembe gyonna. Amawanga kye ganaavanga gakwebaza emirembe n'emirembe.